media yafetu kusensonga kati ffe abaana abamu twabeeranga mu bantu omwo gwe tulaba akuba akacupa kati oyo nga abeera ku ttaka oyo nga abeera ku ttaka naye ate kino kitwala omusirikale tosobola kuba muntu nga akuta akacupa ndi akakuba omusirikale mukuuma ddembe wabula ffe abakubaganyi ffe abasobola oteeka ku bantu abo embeera mbwakuta akacupa akakubye n'omuteekako eŋŋoomi n'amanya nti kakati okuba akacupa si kirungi naye ekintu kye bankola nkivumirira si kirungi omuntu bw'olaba alina omusango mukwate musibe naye enkuba gye bankubamu ate nga bankubisa bigala bya mundu na mitayimbwa bakwata ne bakuba yes ekintu ky'okulumba ekitebe kya mukama wange nkivumirira omuyimbi omuntu yenna bamufunyemu obutakkaanya bwe tugamba nti kati bwe tudda mu bayaayi ebyaddala nga tuze mubyabaniga street fight tolumba family ya muntu street fight bwe nkusanga ku kivulu n'enkukuba oba ne tulwana kitegeeza naawe nsanga ewantu nga mpitawo naawe onkube ezo nkasukira amayinja oba tulwana onkube. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Oh my! Angende wano ku company we basoloza sente zange ez'abapangisa kufuna kasente. Jibere kusaba. Kali nyawo. Company yasolozanga amayumba yalagawa. Baavaawo dda naye buli alinaku kino abantu bakozesa Wamato Estates Management. Wangi. Waawe nyabo. Katubanjulire wa Wamato Estates Management. Abasangibwa Natete Makai Road ku roundabout ya Mwana Mujimo. Basobola okuddabiriza ennyumba zo, basobola okusololeza abapangisa. Toddamu na kwemenyera abapangisa abatasasula mbudde. Ate gwe ayagala okuzimba essimu okuba kuzino wammanga. Wammasebo bakakase. Faba Wamato Estates Management Uganda Limited bw'okolagana naffe togenda kwejjusa. Wamato Estates Management. Coming from the soldiers. Abalo kende wano. Bono babi. Leka yenda yo. Kajira malo kuntulugunya ne bansi bamukomera. Banta sawa nga 10 za kiro. Sajja bankube bigala by'emundu muleno n'ebyuma. Sikitegedde mwali mu nkoka. Butwali tutereza bana abo bukipanga tubakubenga tto. Sirikale bali banetegekidde ddanga 10 kuliko n'aba IPDF. Kati nga buli wenziruka nabo bangoberera. Kati balaba kitabuse ne bambaka obafisi ne batandika kuntulugunya butulugunya ne banteeka ne mukomera. Fireworks bazi kuba ndi munda. Kumukomera lyawo. Eryawo mu Kisenyi. Bankuba okuva mu nkuuka mpaka mu Kisenyi nga tebampumuzzaamu. Kwa Sibifa Media tugusa ensonga kubuuzako muzukulu wa Kabajja. Nze kukyaleko kyali wange. Namuwulizzaako ng'omwaka guweddeko ne ngamba yiyi kambuze ku kyali wange ng'olwo tumaze okulaba ebiri ku kabira ne ngamba kanonye ku Japan omukubirako ko ne ngamba tali bulungi ne ngamba tekisoboka kwe kujja mukyalirako
kumusulayo lw'ekigere tulabe tubirumerumemu ebiyise mu mwaka omwaka yaguyingidde atya naye tutuukidde ng'agambye ate omwaka ye yagumaliddeko mu kkomera kyavudde ku ki biri bitya tugenda okutunulira olunaku olwaleero naye ng'abatuteekamu akasente baziwa and sons bali ku Mukwana Arcade balina kalonda wa beddings balina amasuuka blankets duvet covers mattress covers butimba bwa nsiri era birina ate nga mu bungi ebyafudde ku Fangoni Miranga Myereere tusaba omukulu CEO mafia boss agume ebintu by'obukadde n'obukadde byayonoonebwa tetunamanya polisi yavuddeko awo neeyogerayo naye nga tetwala nnyo biyingiramu awo wabula tetumanyi byo biggwa bitya tuzze wa Japan obulamu buli butya muganda wange obulamu si bulungi mukulu wa SB4 buli awo Mukama Katonda yayambye okubanga tukyali balamu essaawa zino eno kuliko omwaka mwaka munange nakukulise naguyitidde mu bizibu mwaka naguyingiridde mu kkomera naguyingiridde mu bizibu naye ate guno mulanga ngutwala eri gavumenti nti security oba poliisi oba Uganda Police gyetwalirabiddeko ne tuyiga ne tugamba nti gavumenti eno oba security nungi yeeyisa bulungi nze mbamanyi security okwatakinga omuntu obubi naye alina kuba nga abaddiza oba abakubye oba alina kyakoze ekyamaanyi ennyo so kati ffe mu nkuuka twali tugenze kutereeza mbeera boosi waffe ayimbe buki bulungi omanyi bannayuganda beetaaga nnyo okubatwalira ku force oba okubalagako naye omuze ogwo gw'okukuba obucupa mu nkuuka ogwo omuze gubadde gukuze nga gwonoonya olubiri lwa Kabaka so oli ni bwaba tayagala muyimbi nga waliwo ekibiina ekimu ekyefuga olubiri nti gundi baba tutawagira ku saidi yaffe tugenda mukuba obuki okakana nga olubiri balwonoona abantu bajja ty ogenda n'abayimbi bajja ty okola ki ogenda so ate aliyeni bwavaayo n'agamba nti kati nze njagala kujjawo kintu ekyo ekyokuba obucupa kiveewo mu ggwanga mu lubiri abatakoze bubi kati nnyo idea mwagifunirawo oba mwava eno nga mwetegese nga idea yakugenda kumalawo kuba bucupa batuwoningirawo batugamba nti aliyeni wajjira mu lubiri tugenda mukuba obucupa wabuyitirivu ennyo naffe nga aliyeni bwomanyi nti naye alina komandi ye mu ggwanga Uganda wano naye nakomandi nga ndagaa kati naffe olunaku olwo tubeere sitede kati naffe twagenda tuwera kati ffe abaana abamu twabeeranga mu bantu omwo gwe tulaba akuba akacupa kati oyo nga abeera ku ttaka oyo nga abeera ku ttaka naye ekintu ekyo gavumenti oyaddeka lumu yakirabye bubi naye ate olumu bannayuganda bano beetaagamu omukono ogw'ekyuma tebeetaaga sinnalabako omuntu yakirabye bubi kuba abantu abasinga bakiwagidde abantu bajja okwenoonyeza ebyabwe ne bajja mu nkuuka ya Ssaabasajja naye nga baweze kwenoonyeza byabwe ne bamanya nti ffe tetuwagira bigiayi walinyira ku stage tugenda mukuba naye nga tebaba bawagizi abo bajja ku mission nawulidde owekitiibwa Balamu ne Abitex nga bavaayo nga bagamba nti effujjo lisusire biki kyogamba bo ng'abantu abakulu abategesi b'ebivulo abaludde mu kintu kino balabira ddala ng'ekyo kyekisaanye okolebwa abantu okujja nga okuba abayimbi obukipa lwaki bannayuganda tebabalagaako nti waliwo ekitasoboka ne bakitegeera nti waliwo ekitasoboka ne bamanya nti aliyeni si muntu wa bucupa nti ye musajja ali brand bw'aba atandise oyimba obucupa busooka obuze kuki ku mabbali so aliyeni ye yagenda yeetegese nga ekintu kyonna ekiba kijja akyetegekedde kyovala yagenda naye security eri gumite nga ngumivu kwe kujjawo ekintu bwe kituufu so mukugenda wano mwagenda nga mukipulaninze tebagenda kuba mu audience first of all twasooka kukyerera ku Bebe Cool kubanga Kibanda mukwano gwa Bebe Cool era tulaba nga security ya Kibanda emu yali ku Bebe era
Kibanda yalagira mu bulagizi security ya Kibanda negenda negata ku ya Bebe Cool ne babanga balwanyisa embeera y'obucupa eyo kati twali tugenda okugenda ekiro nga tutegedde ekyokukola nti kati abakuba obujuba bali wano abakozi b'effujjo bali wano kyovala twagenda kitwanguyidde nti kakati tugenda kukola bwe tuti ife mukama waffe yali agenda ku stage ate ffe munange tetwalawana kulina ku kistage tetwabire no mu bantu kyatuvala abasirikale nabo baagala tulaga nti ffe yaffe si ggaali yabo yeggaali naye ate kino kitwala omusirikale tosobola kukuba muntu ng'akuta akacupa ndi akakuba omusirikale mukuuma ddembe wabula ffe abakubaganyi ffe abasobola oteeka ku bantu abo embeera mbwakuta akacupa akakubye n'omuteekako eŋŋumi n'amanya nti kakati okuba akacupa kirungi muyimbi oba tomwagadde sigale waka muyimbi oba tomwagadde tolinnya mu lubiri kati ffe abakubaganyi ffe abasobola okuteekawo embeera nduga kati buli akuba akacupa ŋŋumi buli akuba akacupa ŋŋumi embeera nebanga ekola ki bwolaba ali ne baabumukuba era yatuuka n'okubuuza ekibuuzo abanuupu muli saidi ki bawanika abantu 6 okumanya baati abatuuka n'okuggyako obukofiira bwabwe ne babusuula bwe yabuuza bafango ni mwanike emikono kitaasa mu obutafuna ngatto abanuupu bonna bawanika emikono kati awo namanyira nti kigambo okutya kiri mu bantu bulijjo era omuntu asobola n'okwegaana ekika kyo olw'okutya eŋŋambo yasemanga obutafuna ngatto kiba kitegeeza ki obutafuna ngatto kitegeeza nti obutakubibwa kati abantu bonna bawanika emikono olw'okutya okufuna engatto kuba bamanya abayayemwe baki ate ffe gaali yaffe tetubba bantu just ffe tutereeza security ya mukama waffe naye ngamanyi nti omubbi asobola okujja n'adduka nemulowooza nti waali eni naye nga ffe security yaffe tetukola buvuyo so gwe embeera yakutuukako etya olugero lwatandikira wooli okutuuka mu mbeera eno gye ndimu era nebaza nnyo mukama wange alien skin yansasulira eddwaliro mpaka kati webanzijanjabira ali mu bizibu naye yansasulira eddwaliro ngenda ne banzijanjaba nenkomawo ku makya nenkomawo ne banzijanjaba nenkomawo ku makya nenkomawo abasirikale bampisa si bulungi kyatandika kitya wano mu kukola security munda wano batwekengera ne bagenda kukuba bantu so kati bunadduka nga bwenti nga nabo bangoberera waliko aba UPDF waliko aba SFC waliko aba iziti kaji ate bunadduka nga bwenti nga nabo bangoberera ngolodduka ki okugoba abantu bano abakozi b'effujjo bano bobucupa bano simanya nkute mazinga yiye kati nga bwe ntambula bwenti mu security yange nabo bantambulirako balinga 20 n'emmundu eziwerako kati nebuuza bano abasajja bonna bali munda muno lwaki bali kunze saakitegeera kati bwena kumuvinga nga mbweninga nabo bamuvinga kati ku time esembayo after of all baali baagala nnyo okukwata munnaye gwe nali naye gwesigenda kwogera linnya kati nga baagala nange kati mu time esembayo ne banga tewali nnyo bantu ne banzingako mu kazikiza ne bangamba gwe bulijjo tukwagala olina nnyo olugezigezi leero tukulina naye ekintu kye bankola nkivumirira si kirungi omuntu bw'olaba alina omusango mukwate musibe naye enkuba gye bankubamu ate nga bankubisa bigala bya mundu na mitayimbwa yes bankwata balina abaniga baabwe be batambula nabo ne bagamba gano ge yeegaliini abasajja bankuba bubi nnyo mugwana SB4 nze ne bonda bantu saatuula bulungi mu mbiriizi muno mwonna bankuba waneeno ne bankutula waneeno eno sobola kutuula sobola tambula bulungi ntambula negolodde bwenti so kati nagenzi ne bankeberako mu sikaani nga kyetaaga okumpaamu ebbanga okutereera obulungi kuba bo missoni yabwe yali akunkuba nsigo kuzinzijamu naye bankuba nnyo mu mbiriizi wano ate nga bankubisa bigala bya mundu jjukira banteekako empingu nga ndi bwenti ate nga bankuba mu nebikonde n'ebigala bya mundu n'emitayimbwa ne wano bankubawo ekyuma wano ne wazimba bwe wati nimba nga sobola kwekyusa bwenti nakagenda kitereere so
nze mbadde ndowooza security wali kubya omuntu nga aiza atemya abantu oba anyakudde abantu naye nze nabagambirawo ndi ku security ya mukama wange nange nga muli ku mulimu gwammwe nange nkuuma mukama wange ndi ku mulimu gwange nembagamba bakama bange mundeke nze siri mubbi siri mukozi wa fujjo wano we tuli tetukyabba tetukyakola buvuyo bonna tukuuma ddembe basajja bankuba okuva mu nkuuka paka ku polisi y'omu Kisenyi nga bagenda bankuba miggo bitayimbwa bigala bya mundu nkugambye nze kati singa siri musajja ne wano wendi singa soogera kuba kati nze nayisibwa bubi nnyo jukira saafuluma musaayi biwundu byonna byasigala munda muno buli lunaku balina okunyiga n'amazzi agookya ningenda mu ddwaliro mukama wange lyeyansasulira nenfuna obujjanjabi. First before media tugusa ensonga ino embeera yatuuka ku muganda waffe Japan etegeeza bino byebaddewo okulumba ekitebe kyafa ngo wabadde tuli ku nsi kale wabadde otegera naye nga oli ku ndiri sajja abolamala okunkuba banzigalira mu kkomera ne bansiba navaayo saa 10 ez'ekiro ekyo kimenya mateeka okukwata omusibe n'omuta saa 10 ez'ekiro kubanga bakimanya nti mbisiddwa bubi ogwo musango gwali gubakwata kubanga naye sina kyenkoze bankuba bubi nnyo ate ne banta saa 10 ez'ekiro kati saa 10 ez'ekiro singa nali nfunye obuzibu eiza ne bankwata ne banzita abatawagira ali endi kitegeeza nalifunye obuki so byonna bino byaliwo okugenda ku show gye baaliko biki nali ndi waka nga ndi ku ndiri naye ekintu ky'okulumba ekitebe kya mukama wange nkivumirira omuyimbi omuntu yenna bamufunyemu obutakkaanya bwe tugamba nti kati bwe tudda mu bayaayi ebyaddala nga tuze mbyabaniga street fight tolumba family ya muntu street fight bwe nkusanga ku kivulu n'enkukuba oba ne tulwana kitegeeza naawe nsanga ewantu nga mpitawo naawe nkube ezo nkasukira amayinja oba tulwana onkube kyebayita omuyaayo owaddala yafunya n'alwana nga muli bangi so omuyaayo omutuufu tobalaba nti kati beebase abamu tebaliiwo n'olumba ate ng'olumbye n'amajambiya n'ennyondo n'ebisi kati ekyo kitegeeza kati gwe toba muyaayi gweobeera mutemu wa bijambiya Al-Qaeda obeera muno oba oboze kutta kubanga omuyaayi talina kujja na jambiya na muyaayi olina okujja na bikonde lwaki ojja n'ensuuluulu n'amajambiya n'ennyondo kitegeeza gwe oba mutemu toba muyaayi kati ate nga amaka g'olumbye galimu famire abaana abato bakadde kitegeeza gwe oze kutta ekiruubi lwakyo kutta gwe oba toli muyimbi era gwe toli mulwanyi wa situ era mu tubala abayaayi nti oyo mulaya alina eggaali tuba muyaayi gwe oba mutemu opangisa batemu babijambiya opangisa batemu babijambiya nga bazze kutta gwe bozze kusaanyawo buli kimu so mukama wange embeera gyalimu essaawa zino si nnungi naye nga mukama katonda ali wamu naye ate mukama wange oyo musajja mugumu kyova olaba mu mbeera eyo babadde bamusuubira okuvaayo ayogere akole ki ate ne polisi ye yazze ng'ewulira ebiguddewo kuba polisi kyabadde kigikakatako okujja kubanga kiri mu zooni ate kibakakatako nga abasecurity so omukulu oyo nze kimanyi mukama wange bintu abikwata mpola naye n'abakikoze bonna kimanyi bagenda bisasulira gavumenti eno yadde ekibanda muyaaye muniga netatwalira amateeka mu ngalo ebiseera ebisinga wabawo wakoma n'agamba kino kinsuseeko kati ali entaso agenda mu maka ga palaso ng'omuli famire ye n'akubakuba ebintu n'ayonoona ng'ogyeko ku bino nti agenzi wali eri kimanyi awandiise talina kyeyayonoona ekyo naffe tuli ba street ogenda ali n'owandiika akagambo n'ogenda neva ku kigambo ogenda mu famire y'omuntu n'oyonoona buli kimu ng'oze kutta busi kyekintu kiba kirala nnyo so mukama wange Mafia Boss ye musajja mugumu ebyo ajja bimala ajja bisotinga kyogamba mmwe nga bali ku security wawedde weegutyo fe mukama waffe bwatugamba nti guggwa naye mulimu ate abalala abafaani butasobola gamba nti guggwe nga bo bajja kusigala nga banooma mpaka
naye kati ngaffe abasekyulite fe mukama ffe watugamba nti tugusale nga tugusala mwafunyeko kasimu kuva mukama wama waliwo kye yayogeddekoko because kubanga nange nafunye kwana emigo gyange gye ntambulirako mpolampola ŋŋendayokko mulabako so kati fe mukama waffe si ye muntu apapa amangu nti ebintu abyanguyira naye musajja mugezi ate ebintu abirabira wala so ebintu ngeri ajja kubisootinga naye ffe yatugamba ekimu tugusale tubaako nikyetukola ki nekitukola kati ye agenda obimala ne baali bakulu banne kati ffe tetusobola genda kukola kintu kyonna nga mukama waffe agambye tugusale ekyezamwe yagambye wolani kitegeeza musajja mugezi so ffe ebintu ebyo tubirekedde banamateeka gavumenti yekikwasaganye gavumenti ekola omulimu gwayo tetugenda kutwalya amateeka mu ngalo tetugenda kutwalya amateeka mu ngalo naye nga kino kibeera eri abo bonna abogezi baba bali batandise okweraliikira ne bagamba nti sawa yonna tulinde fangoni ate okuzzaayo omuliro fangoni temala gakola bintu bwe bityo olowooza eggwanga linaaba liriwa nti oli wakuleetera omuliro naawe omuddizeeyo mutyo wabaawo embeera gyolaba nga olina ogirekera gavumenti security akola omulimu gwaki gwayo kati fe awo tukirekedde security akola omulimu gwayo kubanga oli yamenye mateeka oli yazenga mutemu teyazenga muyaayo singa yazenga muyaayo nagamba banaye mujje tulwana enzi uno nze kulwana bikonde twali badde tukimala nga baki naye omuntu yaze n'amajambiya n'ennyondo n'ensuulu nga zikutta ogwo omulimu tugulekedde gavumenti bannaaye teguli mu bayaayi tukirekedde gavumenti obubaka obusembayo bwosobola okugamba ebitongole bikuumaddembe ebyakutuusaako obuzibu so bakuumaddembe abantuusaako obuzibu nze sibalinaako obuzibu sigeranga ku makya nembeera naku security buzibu naye empisa gye mwampisaamu kale si nnungi ngivumirira sina kyenakola singa walayi na kyenakola ogamba nti no kale naye kintu ekyantuuswako nentuuka kusanga sobola kutambula zibandeeta kufangoni nga sobola kutambula yadde nga bampala abasajja nga bankubye ebigaala by'emundu bankotudde embirizi zonna neneebuuza buzibu ki ekituufu kiri nti bakkirize bagaane ekirungi kiba kirungi kibi kiba kibi omuntu gw'omulina okuteekako omukono gw'ekyuma yalina okuba nga mukozi wa bikolobero nga mutufu musanze akola ekikolobero eky'amaanyi naye temuyinza kugamba bantu bayaayi bano siba nti mumukube muyaayi wa fangoni nga namwe bwe munkuba kituufu nze singa nali sina bulamu nali ndi wakufiira kwolwo munkuuka naye kati jasirwa kuba nti fe tufiira ku magulu nga bawooli yanze ndi musajja mu maganyi ndi musajja mulwanyi tufuula bankyayimiridde naye nga jasi mwana bakumaddembe respect nze mbawanya ekitiibwa naye nga kintu kye mwantuusako si kirungi naye mukama wange ekirungi yansasulidde obujjanjabi nja kutereera ate ampeereza ne ku ssente wano nemba nga ninywa ku butunda mpola mpola katukusabira osuuke naye ngaate simawulire malungi era tusaba akuumaddembe kiba nga enkola ekyukemu tukwatagane mulina okukuuma ffe n'ebintu byaffe ate si kubeera nga otebereza nti ono ali ku ggaali oli bakkube nedda anyway kwesi media tugusa ensonga nga naffe omuwulidde Japan byamutuuseeko kyamanyi waliwo team Alien team Fangoni abali eyo namusobola okuyambako ku mafia boss mujjanjaba ku muganda waffe ono kuba mbeera si nnyangu otutunuulira essaawa zino embeera gyali mu mafia boss entambula zonna ziri ku ttaka waka wonna buli kimu kyayonooneddwa nti tutunamanya alina ogenda osasula ebintu bino kiggwera mu ye oba gavumenti enaayingira mu nsonga zino kubanga omuvubuka nga yeeyiiya aguze emotoka z'engazi za toli n'ava eri kubaliriramu emotoka ya gundi Range Rover yassa endabirwamu yaayo amataala akasente kangi nnyo akagenda okubeera nga okuddabiriza ebintu ebyo so naye tayi mu mbeera nnungi teyayina omulwadde so waliwo tiimu Kimenke tiimu Fangoni waliwo tiimu Japan mumuyambeko mumukwatireko afune obujjanjabi omuntu ng'ali eyo Japan nga ayetaze okujjanjaba kikola atya
nga yaleetaze kungulira katunda asooka okugulira wange ekyokunzijanjaba ekibanda yakikozeeko naye omuntu asoganda naye ekyokungulira katunda kyo sikigaana namba eri 07 63 98 98 71 07 63 98 71. Okay. Namba eri ku screen jojjo okukozesa omukubirako sawa n'omubuuzaako sawa n'omuwezaako katonda n'okumugulisa omwaka tugubadde mwangu naye gwagenze katuli mu mwaka mpya abadde alina ennoma ku bakyaliibo Roland omwaka mpya tweyagaliza emirembe tutambule nze muzukulu wa Kabajja ku SB4 Media tuguse ensonga Ziwa and Sons babatutekamu akasente bali kumukwana akedi awo balina buli kalonda owa beddings batuukirire tojja kubeera nga ate wejjusa katukusiibule muganda wange byebyo mbeera bulungi mweraba. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure.